So you can see when I enter a company, I turn it around. I make it more successful from third to number one. Within 3 years, the EBITDA has more than doubled of that company through investment. We believe in investment. You don't invest, you die. So, I think you can be rest assured that our entry to Nation Media Group will only strengthen the Nation Media Group by investment, by more professionalism, by independence that you guys enjoy. We'll continue with that. You should be rest assured by that. Omwezi gwokusatu nga gutandika ekitongole kya NMG mu East Africa kyafuna obukulembeze obupya era nga kyali kiguliddwaekampani emanyiddwa nga Talif Limited. Era nga Talif Limited ekulemberwa omugagga amanyiddwa nga Rostam Aziz. Era oluvannyuma lw'okugula kampani eyo ya NMG, abakulu mu Talif Limited baakuba olukuŋŋaana lw'abannamawulire okusobola okuba ng'ate boogerako eri ensi. Era mu lukuŋŋaana olwo Rostam Aziz era nga ye Ssenkulu CEO wa Talif Limited ye yali kabwejungira mu kwogerako eri ab'amawulire. Era mu lukuŋŋaana olwo lw'abamawulire mwalimu ebintu bingi nnyo bye yatangaaza, naye ng'ebimu ku bye yagenda mu maaso okubira ng'atangaaza ebyali ebyafaayo bya bya Talif Limited nga kampani, naddala mu mirimu gino egy'emikutu gy'empuliziganya. Wabula era mu bibuuzo yabuuzibwa ku future ate y'omukutu gwa NMG. Naddala abamu baali bagenze mu maaso nga beeraliikirira nti osanga management empya bw'enaaba ezze, emirimu gy'abantu giyinza okugwawo. Era bw'atyo yasuubiza aba NMG nti ye yali azze kugattako bugassi. Era n'ategeeza nti omuntu azze okugattako, omuntu azze okukola ssente, tasobola kusala costs, alina kuteekamu ssente okusobola okuggyayo ssente. Ebigambo bya Rostam oyinza okugamba nti bye byagenda mu maaso okubeera nga tebiggumya abakozi ba NMG abaali balowooza nti osanga okukyuka kw'obukulembeze okuva mu mikono gya Aga Khan okudda mu musajja ono enzaalwa ez'e Tanzania kuyinza okukyusa obulamu bwabwe. Mu biraabo byayogerako kwe kubategeeza nti n'emikutu gya NMG nga bwe gibadde gigenda mu maaso okuba nga ate gikola emirimu gyagyo nga giri independent, nga tegirina muntu yenna bwe gigenda mu maaso okuba nga gikomera ssaako n'okuwuliziganya, era emikutu egyo bwe gigenda mu maaso okubeera nga ate gisigala okutambula mu mbeera nga gikwasaganya emirimu gyagyo. Era naawe abagoberera nabo ne bagenda mu maaso nga tebakuba engalo nga bagamba nti at least bw'oba nga n'ekyo kye tusuubizza, kaakati omuntu kaagende mu maaso okubeera nga ate yekenneenya emikutu gyo ssaako n'okusoma emikutu gyo. Kaakati nga wakayitawo emyezi wakagindaba 4, ebizibu byagudde ye giwera 4 giri myezi 3. Nga wakayitawo emyezi 3 ebizibu ne bigwa. NMG Uganda nefuna obuzibu bw'okugiggalawo, era bw'atyo omukulu mwenye awaliriziddwa okubissaamu engatto okukkakkana ng'ali mu ggwanga erya Uganda okusobola okuba nga ate agenda mu maaso okwetegereza bizinesi gye yakamala okuteekamu akasente ate kiki ekigikyuseeko n'okugenda mu maaso okubeera nga ate asala entotto okulaba ayinza atya okuba nga aleka kampani eno nga nzigule asobole okuddayo ku bwabwe bwe Tanzania ng'eno emirimu gikwajja. Olwaleero ngubaddeyo high profile meeting era ng'eno tebadde ya buli omu, tebadde yaba abasuubirwa okuba nga balina okugibeeramu, ebadde y'ababale, ebadde y'aba boyinza okuyita abasemberayo ddala ba top. Era nga omukutu ogwa NMG teguyina gwe gikiikiriddwa. Bwe ngamba omukutu gwa NMG ngamba management eya NMG mu Uganda ssaako ne mu East Africa tekiikiriddwa. Wabula abakulu okuva mu Talif Limited, mother company ya NMG be bokka ababadde mu lukuŋŋaana luno. Ate olwo bwe kizze mu ggwanga erya Uganda okuleka CDF n'ab'amagye abatono be babadde mu lukuŋŋaana luno olwo omutabaganya Andrew Mwenda
n'ababeera wakati. Ebibuuzo bingi ku ba stakeholders abagambibwa okuba nga bandibadde babeera mu meeting eno, naddala engeri giri nti omukutu gw'amawulire gwaggaddwawo, naye ansa tuyinza okuzifuna oba obutazifuna. N'ebibuuzo era nabyo bisigala nti ate bakazza misango bwe gubanga ebadde enteekateeka ya kubalumiriza, lwaki bo tebabaddeewo maybe okusobola okuwa their side of the story. Era olwo ebibuuzo ne bisigala nti bwe baba nga abakulu bamaze okusisinkana era nga bamaze okukkiriziganya, ebyabadde bisabwa abakulu binaaweebwayo, webanga bigenda kuweebwayo, bigenda kuleka bitya omukutu gwa NMG nga gugenda kusigala mu kifaananyi ki bw'ogeraageranya n'ekifaananyi gubadde gutambulira emabegako. Ebibadde mu meeting, ababaddeyo, ebimu ku byogeddwako bye tugenda okuba nga ate twogerako akawungeezi k'olunaku olwaleero. These ladies live in Kampala. This is Rufatu. She has been a member of parliament for a long time. Where does she stay? Please, people. Your Honor. Your Honor. Your Honor. To be honest, these days I even forget my children's name. Because of that age, so these names have been given, the homes have been given. I don't know why she's doubting the people. What is the idea behind? Hey, but where they stand, this is my aunt, Honorable Namu Kazora. This is my dear friend, Sima Kwagara. Pro bono, video. Do you know where they stay? In their homes. Omukyala Miriam Matembe finally aweereddwa bail akawungeezi ak'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omulamuzi okugenda mu maaso okubeera nga ate ayongezaayo olutuula lwa kkooti essaawa ez'enjawulo. Kkooti eno yatandise okutuula zaadde essaawa nga 7, bw'atyo bwe yamaliriza okuwulira presentation okuva eri balooya ba Miriam Matembe n'asaba obudde paka ku ssaawa 8. Kkooti neddamu ku ssaawa 8 n'ekitundu era naddamu n'asaba obudde paka ku ssaawa 10 n'ekitundu. Kkooti bw'emaze okudda era bw'atyo n'amaliriza nga Miriam Matembe amuwadde bail yabukadde 3 obubadde bwa butaliiwo, era bw'atyo akawungeezi ak'olunaku olwaleero Miriam Matembe asuze waka. Wabula abantu abamu basigadde bagamba nti byonna tubyogere naye Miriam Matembe muzibu wa kuwolereza. Bwe baba akamala okumubonereza ku kintu kyekimu kyaddamu, ababadde awo ne babaddamu ne bagamba nti abantu abo pulezidenti yali yabamanyirira awo. Abantu nga Miriam Matembe omukulembeze w'eggwanga yali yabamanyiira nti abo balalu. Olumu we boogera n'awulira nga basusse nga abatumira omuntu ng'abagamba waayo omukulembeze leero oyogedde naye osusse. Era abamu bamaliriza bagambe nti Miriam Matembe ne bw'omusiba era ajja kuddamu ebigambo byennyini abyogere. Abo olumu obaleka bulesi n'ayogera bw'awulira ng'ebikya bimwereeza ennyo ng'agenda ewaka ng'awummula. Abakyala babaddewo bangi nnyo mu solidarity okumakinga sure nti Miriam Matembe olunaku olwaleero afuluma akaduukulu era bugenza okuggwa nga ye mu kkomera avuddeyo okwawukana ku banne ababadde batera okutwalibwa mu kkooti ate ne balemesebwa okuba nga bafuna bail. Awo bwe tugenda okuba nga tutandikira n'ebintu ebirala bingi. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting.
With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kale, nkwandiza kusema official ena gy'osinzira okuba nga totulaba nkwebaza okubeera nga totwegasseeko akawungeeza k'olunaku olwaleero ogamba otya gigenze gitya weebale kuba nga atokoze by'osobodde okuba nga ate otuusaako engalo. Kale naffe tuyingiddewo okusobola okumenyaamenya ebimu ku ebikoze amawulire lubadde bize ne naffe ate tubadde omwezi guno gwa July olumu gutandikira mu bintu byanjawulo so baddemu ne ka birthday lwaleero so badde up and down but of course byetusobodde okugoberera mu butuufu bwabyo byetugenda okuba nga ate tukuwa ebirala tujja kuba nga tubikuwanuza mu update gye tunaasobola okuba nga tukola olunaku olw'enkya ku makya. Kale nkusabye okubeera nga ate vidiyo eno ogirayikinga kijja giyambako okutambulira ddala commenting okutuwa ekirowoozo kyo sayidi zeeyo bye tuba twogeddeko ate era mu nteekateeka efaanaganako bw'etyo genda mu maaso okubeera nga ate olaba vidiyo eno ebbanga eddene kijja giyambako okuba nga bagiwa recommendation empanvu. Labira ddala ebbanga olanga obubuuka buli bw'obuuka awo w'obuukidde bo balowooza nti bw'okomye kakati ate situlaba eddakiika nga 20 kijja kuyambako vidiyo eno okuba nga etambula. Kale mu nteekateeka efaanaganako bw'etyo munzikirize embeere ng'ate mbategeezaako bannaffe aba MD Motors basangibwa Kabuusu ne mu Ndeebaawo. Oyagala kupimpinga mu mmotoka yo, oyagala kubyula mu mmotoka, oyagala kukyusa mu mmotoka yo, ffe tulina tinti w'emmotoka amalayo. Bw'oba oyagala okukola tinti ate nga taseerwa jangu ku MD Motors. Tukutegeeza nno ti ku MD Motors singa obeera oze ewaffe ne tukola ku mmotoka yo no spendinga sente zisukka mu kakadde tugenda kuba nga ate otukusidiza 10% ku ssente zonna aba okozesezza. Kale tutuukire ku maduuka gaffe agaliko MD Motors awo mu Ndeeba ne mu Kabuusu okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Kale era mu nteekateeka efaanaganako bw'etyo kkiriza mbeere nga nkutegeeza ku bannaffe aba Al Hira Construction Company Limited. Tukutegeeza nti ffe tuli bazimbi ba bizimbe, tuli bakubi ba pulaani, tukola finishing y'ennyumba, buli kimu ekiri mu construction tujja sobola ddala okuba nga tukikolera. Tukutegeeza nti nno mwe tuli mu kibuga Kampala, tufike ku namba zaffe ez'essimu ku Imperial Mall awo bwe tuli tukusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Kale ate affe bakafulu mu kusima biodigester tanks. So oba oyagala kusima biodigester tank anaffe aba Al Hira Construction Limited beekwate okusobola okubeera nga ate ekintu bakiggusa bulungi. Kale olunaku olwaleero tugenda okuba nga ate tutandikira ku bimu ku bibaddeyo. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero oluvannyuma okuba nti abadde ku mirimu emitongole teyasobola kufuna budde luwuuba lwa bigere ate eri omulondi we mu maka ge yali omulondi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago n'okusobola okubakeberako mu ngeri ate gye badimu ebyagwawo mu bitegeerera mu bimanyi era nga ne bwe twogerera kati yali omuloodi ali mu kkomera. Kakati bw'afunyeewo ku kadde n'agamba kangenyuwaleko ate mu maka g'omuloodi ndabe abaayo bo bali batya bagamba batya era bw'atyo n'agendayo. Omuloodi w'ekibuga Kampala y'omu ku banna ba byabufuzi boyinza okuyita the celebrated politicians wano mu Buganda era munnamateeka. So ensonga bw'emugwako nga bwe yamugwako ku bubwe ng'omuntu Charles Peter Mayiga then ne kuba institution of course gyakulemberanga Katikkiro ayinza okugamba kiba kyabuvunaanyizibwa bw'agendako mu maka n'ababuuzaako ate ne kiba kirina birina kye byetaagisa nga waliwo ekyetaagisa okukolebwa osanga n'akikola okusobola okuba nga ate alaba engeri gye bayinza okuba nga ate omunywanyi anunulwa. So
kyakoze olunaku olwaleero n'agendayo kuba n'agiwunyuwalayoko. Kakati ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga atutegeezezza nti akawungezi ka leero ngenzeeko mu maka ge yali Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago okugumya ab'omu maka ge. Embeera gye tulimu nzibu era yeeraliikiriza, kyokka tetulina kuterebuka, tubeere bavumu, embeera eno tujja kugivuunuka. Uganda nsi nnene, ffenna etumala. Kale abo abalina obusungu ku balala basaana okubukkakkanya. Buli muntu yeeyagalire mu nsi. Erias Lukwago musajja wa Kabaka ddala era tuli naye mu mbeera yonna. Ebyo bye bibadde ebigambo bya mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. Kale tuweeko katono ku bibaddeyo tulabeko. Zigo bwenze bwe nawulira mbadde siriiwo, nakomyewo nnaku ntono emabega, naye bwe nawulira nti nno bagambye nti ajja kudduka ate naseka busesi. Omuntu nga Lukwago ayinza okudduka? Adduka alagewa. Ate era nti ataaganya okunoonyereza, naye ate endowooza bwe baamukwatira nga balina bye bazudde, kati ate byanaataataganya bye biriwo. Ate n'embeera z'obulamu bwe. Naye kindeese kugumya Naalongo ono n'abaana nammwe abooluganda, kubanga wano mu Buganda endulu bw'evuga todduka, ogenda endulu gy'evudde olaba ogubadde. Tulina okutambulira awamu mu mbeera eyo, okubeera bannaffe. Omuntu ne bw'aba azizza omusango nga ddala yaguzza era tomudduka. N'olwekyo njagala kubagumya, era wadde embeera etiisa naye temuterebuka. Omuganda agamba nti ekiwola tekyala, omukalo gw'embogo bagutwalira mu nkwawa. Mujja kutegeera amakulu g'olugero olwo, naye mubeere banywevu kubanga abantu bangi Erias Lukwago bamulowoozaako era tetusobola kumwabulira mu kaseera kano akazibu kaalimu. Ekyamazima obunkenke buno bufiiriza eggwanga. Bw'olaba kati emikutu egy'ebweru gye bitwogerako, abantu bayinza n'okulowooza nti mu Uganda buli muntu asula wansi wa kitanda oba buli muntu ali mu mpuku. Olw'ebyo ebigenda mu maaso, nze nno nsaba abantu abalina obusungu ku bannaabwe bakkakkane. Ntera okugamba abantu nti bw'oba onyiize tulanse onywe kaawa, kikopo kinaagenda okuggwamu ng'akatuuyo kakuyiseemu ng'obusungu bukkakkanye. Obusungu obw'ettumbiizi buyinza okusuula oyo abulina mu katyabaga ne buleetera n'ensi emitawaana. Naye nga songa tuzigoberera, katusuubire nti abamulinako obuvunaanyizibwa essaawa eno banaakola ekitaasa obulamu bwe naye n'eddembe lye ng'omuntu. Uganda eno nsi ntono, si yemu ku nsi ennene bw'ozigeraageranya ku mawanga amalala, naye ekyali nnene ffenna tugyamu. Simanyi lwaki ono yeeraliikirira oli yeeraliikirira eri, nga Uganda eno nnene.
ate n'ebigambo abantu biboogera ebigambo abantu nga babyogera bigambo bya ttaani. Kale oyo mwe mukuuma ddamula ebigambo bye ndowooza mubiwulidde. Kaseera nga Uganda erina phase of new force, Abannayuganda gye babadde tebali familiar nayo. Of course abiding by the laws kisobola okuba ebimu ku ebyo abantu bye balina okutandika okulowoozaako. It is very important, but kiyinza okuba nga tekijja kugalantinga bintu ebimu kubanga bijja kukoma olw'ensonga ez'enjawulo nga tukyali mu nsi omuli ebyobufuzi ebyokuvuganya. Of course abantu okukwatibwa n'okusibwa kuyinza obutakoma kubanga ebyobufuzi birimu abamu bagamba politics is a dirty game. So now bino ebyokusiba n'ebifaanaganako bwe bityo bye bidefininga kali akawaayiro ka date, the politics is a dirty game. Kakati mu process efaanaganako bwetyo bannayuganda mu bitundu yonna gye bava ne mu categories z'abantu mwe bagwa kiyinza okubeetaagisa okwefaanaanyiriza obukolwa. Either mulina okukolera wamu ng'obukolwa ng'abakyala, ekyo kyekibadde ku Dr. Miriam Matembe. Mujja kwetaaga okukolera awamu ng'obukolwa ng'abasiraamu. Mujja kwetaaga okukolera awamu ng'obukolwa ng'oba ab'eggwanga erimu. Kubanga kiyinza okuba nga yeyinza okuba nga ye format emu esobola okubayambayambako maybe okuweweeza ku kiyinza okuba nga kizze. Ekyo nkyogera nga dependinga ku kukyala kw'ekitiibwa Katikkiro ate ne ku bibaddewo ku Miriam Matembe bye tujja okuba nga tukuwa mu maaso awo. Buli bwe weeyawula ku abo bw'oidentifyinga nabo ojja kumaliriza gwasinza okufuna obuzibu. Era buli bw'olaba munno ng'ayinza okuba alina ekimuguddeko ne bw'oba tokkiriziganya naye mu nsonga eyo beera naye kubanga naye oyinza okumwetaaga ate mu maaso awo. Naye kansubire nti nno ate ebyo mu maaso awo embeera enaayongera okuba nga ate etereera ate embeera neddira ddala mu nteeko mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye nga ye omuloodi update gye twasembyeyo okubeera nayo nga akyali mu ddwaliro yalemeseddwa n'okuba nga atajja mu kkooti olunaku olw'eggulo okwongera okubeera nga ate agoberera omusango gwe oguli mu kkooti e Makindye awo. Kale awo nno tuveewo kakati bannaye buli najja wano ne tubawa amawulire agaali amalungi. Era nga mu mawulire ago amalungi ge twabawa twabategeeza nti at least after a long period of time Speaker wa Parliament yali afunyeyo abamukyalidde. Era ne bategeeza nti no emolimoli omukulembeze owa bukulembeze obwenno n'obwetteeso y'omu ku baali bafunye omukisa okuba ng'agenda okumukyalira. Era netubategeeza nti n'abakulu abo baali bavuddeyo nga basabye omukulembeze w'eggwanga nti bwe kiba kisobose yandibawadde omukisa ne bamutuukirira ne boogerezeganya ne balaba engeri bwe kubanga kuwozesa Anita Among bayinza mmuwozesa batya ate newabanga emisango kizuuliddwa nga tegiriiwo alekebwa atambule bulungi n'obulamu bwe then ne ku nsonga y'obulamu bwe okwongera okwekenneenya okumanya lwaki tebamukkiriza n'alaba abasawo be nga bwe yandiyagadde okuba nga akola ki alaba. Ebyo twabiraba. Naye amawulire g'omutume eyali omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko ag'obulwadde bwa sipiika mu bifaananyi ebyasooka twali tetugalabye. Kakati nadde ngezaako okubeera nga tenneekenneenya mu files ate wengwira ku zi vidiyo ezaakwatibwa nga bakyalidde sipiika wa Parliament. Kakati bwe weekenneenya okugulu kuno tekulina buzibu naye amaaso go singa ogaleeta ku kugulu kuno ogwa kkono guba gwa kkono guba gwa ddyo ndowooza guba gwa ddyo ojja tutunira okugulu kuno nga tekwenkanankana na kugulu kuno okategeera bulungi. Kakati kino kijjayo ekintu kya Nsereko kye yali atunnyonnyola nti nno sipiika wa Parliament
yafuna blood clot mu magulu. Obukakafu bwekyo tuyinza okuba tebukola kiti tubumanyi, tuyinza okuba tetubulina, naye atesita obukakafu bw'ekigere okubanga kizimbye okusinziira mu vidiyo gye twaguddeko bulabika. Ng'ovudde ku ekyo njagala ontambulizeeko katono nnyo waliwo kiriipu endala era eraga sipiika paalamenti ng'agenda mu maaso okubeera ng'ate ayambuka amadaala okugenda waggulu. Era sipiika paalamenti alabikibwa ng'ekigere ekyo kyennyini kyalina ekizimbye bw'ayambuka amadaala ng'omulaba awenyera. Era ekyo kijustifyinga abakulu kye baatugamba nti tumutuuseeko, embeera tugirabye eyinza okuba nga si nsajjufu ng'abaatunyumiza bwe baatunyumiza, naye obulwadde muki? Mulwadde. Ekigere kye yali sipiika wa paalamenti ekyamazima mu butuufu, waliwo abaali batandise okutambuza nti sipiika alabika ayagala kukola ki? Kufuluma bufulumi oba ayagala kukwerwaza, naye okusinziira ku kigere engeri gyekirabikamu ekyamazima ekigere kirwadde. Vidiyo nga tambula togirina. Waliwo vidiyo gye mbadde njagala nayo ngibalage. Bw'omutunuulira ng'ayambuka, omulaba kaakati ebyo nno bwe bityo bwe biri. Oli bwe twali tubalaga ebyali ewa sipiika wa paalamenti twali tetusobodde kubanga tugenda mu maaso okubalaga ebyali munda, ng'era vidiyo yali tesobola kubanga etulaga embeera esobola okuggyayo ekifaananyi ekituufu eky'obulwadde bwa sipiika, naye ka vidiyo kali bw'okatunuulira kituufu ekigere ekikola kikyazimba. Kakati awo nno tujja kwongera kubanga ate twongera okwetegereza okumanya ekigere bwe kiba kyazimba kyo kyazimba ki? Bwe kiba kirwadde biki ebigenda mu maaso kubanga ate biruma ekigere ekya sipiika mu nteekateeka efaanaganako bwetyo. So ako mbadde nkaleese kubagattirako lwe twabaleetera emboozi ekigere okiraba kituufu kyo kirwadde. So kakati tujja kubanga tulinda tulabe okuddibwa mukulembeze w'eggwanga osanga kwanaakola oba finally anakkiriza sipiika okubanga ate agenda okwongera okubanga ate yeekebejjebwa. Bw'owulira ekigambo oba obulwadde obwayogerwako buli serious, kirwadde kya blood clot kyekimu ku birwadde bikyasinze okutta abantu ennaku zino. Naddala bwebanga blood clot, kubanga ekizibu kya blood clot akasaayi keetukutira wano mu ngalo ne katambula ne kajja ku mutima, ate bwe katuuka ku mutima ogenda okumaliriza ng'obulamu obuluuzinze. Same story Siriwooza gye yalimu yabadde mukozi munnaffe awo ku terefayina. So kaakati tujja kulindirira okwongera okubanga ate tumanya ebyeyo bigenda kubanga ate biggwa bitya. Kale awo nvuddewo mbadde mpiseewo buyisi. Olunaku olwaleero ezimu ku mboozi ezibadde ennene ye meeting ebaddemu abakulembeze ba NMG abawaggulu okuva mu kampani ya Tariff Limited ate ne CDF. Meeting eno ebadde ku kitebe kya SFC Entebbe. Kakati bino ebimu bikyali mu kuteeberezebwa lwa nsonga nti nno ebimu ku bibadde mu meeting of course Kabagatta Andrew Mwenda abitutegeezezza era ngenda kubanga mbibawa. Kakati bw'otunuulira ekifaananyi kino nga bw'okiraba, sooka ompe kiri, bw'otunuulira ekifaananyi kino nga bw'okiraba kirimu abakulu okuva mu Uganda 3, CDF General Muhoozi Kainerugaba, omukulu Andrew Mwenda, omwogezi w'amagye Chris Magezi, omukulu erinnya nnyinza okuba nga sitambudde nalyo naye ava mu magye ga ggwanga Uganda. Then abakulu bano abasatu delegation ya Tariff Limited. Omukulu ono gwolaba ye Rostam Aziz era nga yakulira company emanyiddwa nga Tariff Limited. Ono omulaba omukulu gwolaba amanyiddwa nga ye Kim Aziz, ye Sam Aziz era nga Sam Aziz mutabani wa Rostam Aziz era nga naye akolera mu company eyo eya Tariff Limited.
Then omukyalo oyo amajiddwa nga Georgia Mutagajwa era nga ye chief of staff eri ku Tarif Limited. Abo be babadde mu high profile meeting ate omubadde okwogerezeganya ku biki ebiyinza okuba nga ate biddako mu bulamu bwa NMG. Ekisooka, photographic interpretation. Bw'otunuulira ekifaananyi kiraga abantu abalina bye boogeddeko era nga emikisa mingi nga babituuseeko. By the look of the picture. Kiraga abantu abalina bye boogeddeko era nga abantu abo emikisa mingi nti balina kye batuuseeko. Wabula nga sinnajja kutemaatema nsonga eno n'ebyo bye tutandise okuloba ebirabika okuba nga bivudde mu meeting. Nsaba omukulu abaddeyo era kabatabaganya Andrew Mwenda yasooka atuwe biki bye boogeddeko ebibadde mu meeting. Mubadde mu series z'okwemulugunya kungi okuva eri gavumenti byenjagala asooka atuwe. Sooka otuwe Andrew Mwenda then tukomewo. The owners of Nation Media Group about a series of complaints government has accumulated over so many years against the media company. He had a report this thick. The stories I have done over the last 5 years that are biased, untrue. You remember in journalism we have 4 principles. First of all, we must always be truthful and accurate. Then we must also be fair and balanced. So John Moses' aim was to show that the Monitor and its sister television station, NTV, have been reporting stories during the news analysis, many of which are untrue and inaccurate, and many of which are unfair and unbalanced. We had done a simulation of the top 100 cover stories Monitor and NTV had done each on government. 97% had been negative of their last 100 major stories. And the 97% were negative on government. On the opposition, they were 100% positive or sympathetic. So Jerome Moses' argument is that this is not journalism, this is activism. We don't have a newspaper, we have a party mouthpiece, an opposition mouthpiece. And all that the government of Uganda wants, he wants, is a newspaper that is fair and balanced, that is truthful and accurate, that provides context, that in reporting about government, it is the... Kale, emu ku ebyo Andrew Mwenda byatutegeezezzaako nti okusinziira ku bakulu baatuula wansi ne bakompilinga ezimu ku mboozi ennene ezikubiddwa mu lupapula lwa Daily Monitor ezikoleddwa mu mawulire ga NTV. Wabula bwe babadde baweeyinga amawulire ago ng'ebitundu almost 70% gali mu kyekubiira, nga abakulu nabo bakola amawulire okusinziira ku bakulu beekubira ku sayidi ey'oludda oluvuganya gavumenti, ekibaleetera okulabika nga abalwana gavumenti. Era okusinziira ku gavumenti mu ndaba yaabwe, NTV engeri gy'ebadde ekolamu emirimu gyayo ebadde bw'ebanga ebitundu 9 ku buli 100 amawulire geekola gali negative banga gakuba gavumenti, kitegeeza nti nno eba tekyali mu kukola mawulire wabula eba eri mu activism oba eba eri mu kukolera kibiina kimu eky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza. Ebyo byemu ku bibadde mu report ne meeting eyogeddwako. Wabula ebyo byonna oyinza okugamba nti nno oludda lwa gavumenti n'oludda lw'amagye babadde bamaze okuba nga ate beekwipinga n'ebyo bye bagenda okubeera nga ate bawa abakulu aba Tarif Limited abatwala NMG. Kati ebibuuzo we biri ku sayidi emu. Ti sayidi ya gavumenti yo ebadde weeri
ne sayidi y'abavunaanwa ate tebabaddeewo. Kubanga jjukira Tariff Limited abo bakulu ba ku ntikko. Bw'otunuulira ebbanga lye bamaze mu bukulembeze oba nga be bannannyini aba NMG bali mu myezi 3. Ekyamazima emyezi 3 baba bakyagenda mu maaso okubeera nga bakyagoberera bugoberezi entambuza y'emirimu. Era oyinza okugamba nti baba tebalina sayidi ntuufu, baba tebalina sayidi ejjudde eya engeri emirimu gye gitambula, kubanga NMG is a broad company erina eretta Kenya gyeri wano mu Uganda weeri. So oyinza okugamba nti abakulu bali bakyagenda mu maaso nga tebasitaadinga engeri emirimu gye gitambuzibwamu obuzibu buno bwe bujjidde. Wabula kyokka ate abakulu bwe bazze okwogerezeganya sayidi eno egy'oyinza okugamba nti ye yazza emisango tebaddeewo kunnyonnyola nti abakulu bwe bagamba nti muli biased, lwaki emboozi zino muzikola. Kitegeeza nti nno eringanga ebadde closed ended meeting, nti sayidi eno eyinfomingibwa nti bano amawulire ge bakola gali biased, kubanga bano si be bali mu direct management of NMG, baba balina kukkiriza bukkiriza, baba tebalina that direct response, kubanga baba bali just briefed nti kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Kakati ekyo eyinza okuba emu ku note zetwobservinze nti kituufu meeting egenze mu maaso, abakulu ku top bawogerezeganyiza, naye byonna nga webiri mu report etegeezeddwa abakulu ba Tariff, oyinza okugamba nti wabaliiwo mukisa gwa bano kugamba nti kino kyayogeddwa, wabula okusinziira ku nsonda ezeesigika kyandibanga abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda bamaze ebbanga ddene nga beetegekera ekyakoleddwa ekyokuggalawo NMG. Kyandibanga tekyakedde bukeezi lunaku ne bagamba nti tugiggalewo. Kiraka babadde bamala dde ebbanga nga banoonya that appropriate time ey'okubeera nga ate bagiggalawo okusobola okuba nga ate babakulu batereeza, era ndowooza omugisa ne gubakwatira wano. Era kyandibanga kino kyekyawalirizizza abakulu mu byokwerinda okugamba nti tugenda okubaako ne gwe twogera naye wano. Mutuyitire abakulu ab'oku ntikko be tuba twogerezeganya nabo, kubanga abo be bapolice seeta, be baseetinga direction y'engeri ebintu gye birina okuba nga ate bitambulamu. Then bannannyini kitongole ffe tumala okuba briefinga, bo bakomewo baba briefinge, then tusobole okuba nga ate tweyongerayo n'okutambuza emirimu. Kakati challenge weeri eri etya? Rostam Aziza ali best mu ggwanga erya Tanzania. Bw'otunuulira the level of independence ku media mu ggwanga erya Tanzania, ekyokuggalawo omukutu gw'amawulire kiyinza okuba nga tekitiisa oba si kipya, kubanga ni mu ggwanga erya Tanzania engeri gavumenti gyerwaningamu ebintu byayo kisoboka. Kakati abakulu wano aba NMG ne basigala mu kaseera nga abakiikiridde abakulu abali mu byokwerinda bye basaba si bizibu, kubanga ne gye bakolera emirimu gyabwe mu ggwanga erya Tanzania basobola bikusaba obulamu era ne butambula. So kakati awo we wali okusoomooza eri bannaffe aba NMG Uganda ku kiki ekiyinza okuba nga kiddako, naddala ku ngeri gye babadde beebrandingamu ku sayidi ey'amawulire. Mu mawulire kitera okubeerawo mu mawanga amalala empapula z'amawulire oba emikutu gy'amawulire ne gisayidinga, naddala mu kaseera nga tuli mu byobufuzi, lwakuba nti ekizibu ekiriwo nti mu mawanga amalala emikutu egyo giba gyenkanankana amaanyi, nti tugambe nti NTV neesayidinga n'opposition, then NBS neesayidinga ne government, nga ebintu nga bwe biyita ku NBS abantu babiraba, ate ebintu bimu nga bwe biyita ku NTV abantu babikola ki, babiraba then ne beesalirawo kiki eky'okutwala.
kati ekizibu ky'okusaidinga wano nti ate ojja kusanga ng'omuwendo gw'abantu abangi omumala okusaidinga ate aboogera ebya gavumenti bayinza obutafuna mukisa kulabwa nnyo nga asaidinze n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekyo osobola okukinnyonnyola olw'enkyukakyuka mu myaka gy'abalonzi n'ebifaanaganako bwe bityo, ebizibu ebiri mu ggwanga, ebbula ly'emirimu n'ebifaanaganako bwe bityo. Ebyo bimu ku bisinga okusindika abantu ku ludda oluvuganya gavumenti. Kakati omukutu gw'amawulire oguba gusaidinze n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti on record here in Uganda gubeera ne gulirayikira okuba n'abalabi abangi ali naddala mu bibuga, kubanga ate mu bibuga ye wasinga okuba access ku mawulire. Be balina ssente ezisasula TV okugiraba, be balina ssente ezigula empapula z'amawulire okusobola okusoma. Kakati ne tumalirizanga siding gavumenti eba tegifunamu, eba eyagala mwenna ne mubeera balanced nga muwa kasavu kanyama kasavu kanyama. Kakati ekyo ng'okitadde ku mabbali ekyokubeera nga nti bakama baabwe meeting bagibaddemu naye nga byonna ebibanjulirwa bisobola okuba nga si bipya mu matu gaabwe kubanga bo gye bawangaalira bakirabyeko nga kisobola okukola. Kitegeeza ne bwe kibanga kibasabiddwa bakikole mu ggwanga erya Uganda basobola okukikola kubanga tekirina buzibu. Meeting eno ebadde esuubirwa nti ejja kubeeramu abakulu okuva mu kitongole kya UCC kubanga be balambika emikutu gy'amawulire naye tebalabiddwamu, nakyo ekyongedde okuba nga tekyongera ebibuuzo ku nsonga lwaki bayinza okuba tebabaddeemu. Minisita wa ICT ne National Guidance naye talabiddwamu. Ekirowoozo nakyo ekitugambibwa nti engeri gye kiri nti nno ensonga eri mu doketi ye, osanga bandibaddewo. Abakulu okuva mu Media Council nabo balowoozebwa okuba nga bandibadde babeerawo naye nabo tebasobodde kubeera nga ate babeerawo mu meeting eyo. Wabula okujja kwa Rostam kwandibanga kwe kwavuddeko ebintu ebimu ebikyuse naddala mu mukutu gwa NMG. Oluvannyuma lw'okuggyibwako abakulu mu NMG baavaayo ne bategeeza abalabi baabwe, abasomi baabwe n'abawuliriza baabwe nga bwe bakyagenda mu maaso okubeera nga ate batema empenda ku ngeri ate gye bajja okuba nga baggulwamu bagenda kusigala nga baweerereza ku mutimbagano. Wabula oluvannyuma lwa meeting eno okulangirirwa nti yabadde egenda kubeerayo, akawungeezi k'olunaku olw'eggulo omukutu gwa Daily Monitor lwe gwasembye okubaako obubaka bwonna bwe bupositinga ku website yaabwe kwe babadde bagenda mu maaso okubeera nga tebateeka amawulire gaabwe. Era bw'ogenda ku mukutu gwabwe kati ssaawa zino bagenda mu ssaawa nga 27 nga tebalina kyonna kibapositinga. Kitegeeza nti nno okujja kw'omugagga kyandibanga waliwo ekiragiro ekyayisiddwa nti tetuddamu kubaako kye tukola, tusooke tuwe ekyanya okwogerezanya kugende mu maaso. Okumala ennaku 2 omukutu gwa NTV gubadde kugenda mu maaso okubeera nga tegusoma amawulire gaako ag'akawungeezi, NTV akawungeezi. Wabula akawungeezi ak'olunaku olwaleero bw'oba olimu ekkaanya era ng'oli mwetegereza bulungi, ebyo tebisobodde kubeerayo. Ekyo nakyo kigambibwa okuba nga kyavudde ku kiragiro ekyaweereddwa abakulu okuva mu Tariif Limited nti bannange musooke muyimirize emirimu gyonna ekigenda mu maaso, musooke mutuleke tusooke twogerezeganye n'abakulu tulabe ebintu nga bijja okuba nga biggweera. Now tugenda kuba nga tulindirira okulaba kiki ekigenda okuba nga kifa mu kwogerezaganya kuno. Twasembyeyo okuwuliza mu bimu ku byabadde biteereddwa mu balina okukkiriziganyako abakulu bye tutamanyi oba bye byaleetedde abakulu okuba nga beesitukira oba ebyo bye bireeteddwa ku mmeeza y'abakulu okwogerezeganya. Simba ntegerekeka. Olunaku olw'eggulu okwogerezeganya okulowooza okuba nga kwabadde wakati w'abakulembeze ba NMG mu Uganda n'abakulu mu magye, waliwo conditions ezabadde ziteereddwawo. Kirowoozebwa okuba nga conditions ezo ze zaaleetedde abakulu okutegeera nti kyandibanga ensonga eno eri serious etusinza amaanyi, tuyite abakulu ba Tariif bakama baffe ku top be babajje bamaliriza ebintu bino, oba nga conditions ezo tezinnakyuka era nga abakulu ba Tariif batuuse okwogerezeganya ne CDF, conditions ezimu ze zibaweereddwa.
Conditions ezimu ze nakuwaddeko kwe kwabadde okugoba omukyala akulira ekitongole kino ekya NMG okubeera nga bamugoba, kwabaddeko okuyimiriza ba senior reporter ab'enjawulo okuva ku mirimu gyabwe, kwabaddeko okugoba ba senior news editors ab'enjawulo nabo okubeera nga ate balekawo emirimu gyabwe. Kakati oluvannyuma lw'abakulu okuba nga basisinkanye era nga bamaze okwogerezeganya, tugenda kulinda okulaba kiki ekigenda okuba nga kiddako sayidi ezeeyo, era osanga bw'okeera ku makyanga emikulu gino ogirabako tomanya, osanga okwogerezeganya kujja kuba nga kuvuddemu ebibala, era ebyo tujja kuba nga ffe tutudde wano okuba nga ate tubirinda okumanya wa gye binaaba nga bigenda mu maaso okubeera nga ate biggweera. Kale njagala tumalirize bwe tuti omukyala Miriam Matembe olunaku olwaleero ateereddwa ku kakalu ka kkooti oluvannyuma lw'omulamuzi okwetooloola okumala essaawa almost 5 ng'ate akyagenda mu maaso okuba nga atunula mu zaayise submission zaabo ababadde baloya ba Miriam Matembe abadde baagala abeere nga yeeyimirirwa. Olunaku lubadde luwanvu, luwedde nga bya ssanyu. Miriam Matembe ateereddwa era n'addayo ewaka ate n'enteekateeka nga bw'etambudde. Nsaba nkulekere ebintu nga bwe bitambudde sayidi ezeeyo mu kkooti eruzira. I owe allegiance to Uganda. I can only take a decision that I can live with a clear conscience. As a judicial officer with a Christian Catholic background, I'm fortified in the decision I'm about to deliver and pray that God shall be my judge. Having regard to all the above circumstances, factors, and having judiciously and meticulously weighed one factor against the other, I'm inclined to grant the bail application on the following conditions. 1. The applicant is to be bound in her own recognizance of 3 million Uganda shillings, not cash. 2. Each of the 4 sureties is also bound in the sums of 2 million Uganda shillings, also not cash. 3. The applicant to execute a further bond of refraining from any acts of hostility or breach of peace till the case is heard and finalized, because failure to do so could lead to cancellation of bail. The applicant will continue reporting to this court for mention pending the completion of inquiries and or during the period of hearing of the matter, as the court will from time to time communicate. Since the power is back, I'll just print and sign and give you a copy. Yeah. So, on the file, I have noted that the ruling delivered in open court bail has been granted to accused person in the terms indicated in the ruling. As the inquiries are still ongoing, I will give a longer adjournment. So the matter is adjourned to 19th of August for mention. And if the allegations of the accused are also true, to get some peace of mind and rest. Court is adjourned. There is one case that I did not hear. I can hear it in chambers. One criminal case. Sana
He's a loser. Loser, loser. And the devil knows he's a loser. Hallelujah. Amen. We have the victory in the name of the Lord. In Jesus' name. He never fails. He protects his own. And he will do it forever. We give him all the glory. musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.